school bag ebitabo school fees tamu emu bicycle obo bugali ogenda kuba bino bifuna ngoguze kizigo kizigo ekya kyogero kale no bagamba okola okyo okuwangula gulabuguze ekizigo okuli kyogero vitamin epic jelly cocoa butter onne bagana perfumed jelly ogenda kubanga ate munange wetaba mu nteekateeka y'okuwangula akalundo babaka koponi okubagamba kali mu kizigo munda olina kubanga weesiga mpola nga bawulindira busabire omutunza kusabinga koponi yako kagwako naye ngamba nti obugumikiriza kikulu nnyo obanga munange ogenda okuwangula mu nteekateeka eno awo n'ekizigo tolina kipapula nti ate kansoke nkiteeke mu kaveera ndaba kakoponi nakafuna beera n'obugumikiriza nga weeteekateeka osobola okutuuka ku buwanguzi obwo nga munnange weeteesetese kale no gwe yeetaaza okumanya ebisinga ku nteekateeka eno kwetaba mu kalulu kano obw'okuwangula ogenda kuyita ku noti 7 noti 21 noti 7 noti 21 ate bagamba ku noti 7 noti 7 noti 21 kogenda okubanga ate oyita munnange okusobola okubanga ate oyita ku mukutu ogwa WhatsApp okusobola okumanya ebisingawo ku nteekateeka eno kwetaba mu nteekateeka eno eya kyogero okusobola okubeera omuwanguzi tugendako mu kuteesa mu maaso mu ddakiika mpaka zaagana naye ogenda kubanga munnange onkubirako essimu gwe omukyala omwami omupya n'omukadde ninga tunagenda nzikiriza nkutegezeeko nti bannaffe abakakungulu high school bombo mu Wakiso district bagala essomero lya day na boarding nga basomesa arts and sciences omu n'eddiini kakungulu high school bombo bateekateeka abaana abaana ne babawa amagezi ag'enjawulo obukodyo obw'enjawulo mu biseera ebyojja bibeere bitangaavu balina enkolagana ennungi olyawo n'abazadde wakati w'abazadde n'abayizi awamu n'abasomesa baabwe buli ekyetaagisa omwana agenda kubanga atasoma bulungi bakiina bulungi kati nno bagamba nti computer lab weri library laboratory byonna bigenda kubanga omwana abiganyulwamu nnyo ebyokwerinda biri gulugulunganidde abaana ya mulembe nnyo ku kakongolo high school bombo kale compound nga zibulungi erimu buli emiti omwana egigenda okumukakkanya nga akawiwa akafuna bulungi ebintu byasoma bibenga biyingira bulungi era bagamba nti abaana babeetaaga bulungi nnyo okulaba nga enteekateeka zonna zitambuzibwa dda bulungi bawandisa abaana okuva ku siniya esooka okutuuka ku y'omukaaga mu search and theology ova ku saabiri ez'okumakya okutuuka ku 11 olweggulo lwogendayo munnange okusobola okuganyulwa mu nteekateeka eno ate nga naye bagamba academic bursaries weziri awo nomuzadde yangu obwangu y'omukisa guno ogukozese ng'obudde bukyaliwo bakubire ku noti 752 noti 752 okumanya ebisinga okuba naffe abakakungulu high school ebbombo tugenze mu kuteesa kubadde okuteesa mu etuli omukeeze kubadde kukutusibwako Westline Tents and Shades Company Limited bano bakafulu mu kukolera tents eziriko okuteesa kuno kwe kuteesa mu etuli omukeeze kukuleeteddwa Westline Tents and Shades Company Limited bano bakafulu mu kukolera tents eziriko mu bika ebyenjawulo gamba nga Ephraim Tents, Pyramid Tents, Hope Tents. Kati oyagala tenti egenda okujjayo ekifaananyi ky'omukolo ogwo jangu ogyefunire oyagala y'abantu 25 abantu 5 bantu 100 oba eri emalayo ey'olukumi gye tuyita mega tent ku bbeeyi entono ddala bano bakolera n'amatundu bali amagumu ddala agabika ku bimotoka basangibwa Nakawa nga wakayita ku ttaawo kuba ku 0755 41 18 oba ku 0781 12 505. televiziyo bandafu ba Westline Tents Manufacturers and Shades Company Limited abagamba nti bekwate mu nteekateeka zonna okubanga ebintu bikutambulira ddala bulungi gwalina omukolo wetaazi mega tent kashades tent campaign tent wedding tents double big tents bagamba wetaaga pagola tents mu byonna ebyenjawulo tracker prime tents byonna ogenda kubanga bifuna tents byonna ogenda kubanga bifuna wagenda okubanga oyolesa mu nteekateeka yonna tent gye weetaaze mbika ebyenjawulo ogenda kubanga ogifuna banafu aba Westline Tents Manufacturers and Shades Company Limited kale bagamba bekwate okubanga ate ofunamu mu nteekateeka nawe yeetaaze okuyiga omulimu ogw'omuto mu nteekateeka y'emu genda bugenzi wali Nakawa bakava mu tawo maaso ga USA kabondi bogenda okubanga basiŋŋaana kale no bakubire ku noti 7 noti 2 37514 noti 7 noti 2 37514 okumanya ebisinga ku nteekateeka eyo twagala kubanga tutunula kwetugenda okubanga tuteesa olunaku olwaleero waliwo abafumba beetaaga okuweebwa ku magezi omwami agamba embeera yali agadde embeera abeeka amagezi gafuna okuva gwe gy'oli ng'oli mwami oli mukyalo oli mupya oli mukadde kale mu bafumbo bano omwami yabadde ateesa abaana bawumulyeko ewantu wabagatta omwami alina abakyala babiri yabadde yayogeragamu ne mukyala muto amusaba wakiri abaana afuneko abagatta babeereko ne baana bannaabwe bali embeera etambule ng'obumu bwe buli ng'abooluganda naye omukyala ono ye omuto yamusabye nti ekiseera kiringa ekitanatuuka abaana bakyali myaka mito agira abalindalindamu abafunireyo embeera ebagatta oba olunaku olubagatta
bo bennyini n'abakyala babeerewo n'abaana baabwe basobole okwemanya ne bali bamanyi maama waabwe omuto. Omwami kyala bange ekiseera nga kino oba olegwa walibadde omukisa engeri ono omukyala muto gy'abaako emirimu egy'enjawulo gyakwasaganya eno gy'asinziira abenga amuweweddemu naye nga n'abaana gye bali waka okwongera okutegeera bannaabwe. Gwe embeera eno ogiteesaako togenda kuyita ku noti 75 noti 79 noti 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 75 noti 79 noti noti ne noti 78 6 Hello wange Sebo webale kuweza gwanga Uganda n'Obuganda. Amina nawe okuwuliriza Sebo. Tukusiimira ddala wakisobuli wempita wonna bali ku Palo FM. Sebo inginiya kyankaaga mpunga wasonga bulijjo omutunzi w'ettaka origino. Kyekituufu omukyalo oyo ndooza mutuufu atya kubanga amazima matuufu emyaka emito okugenda ewamaama ntawaabwe oba omuto oba omukulu bannange kati ebintu byafa kyetaaga muntu akuze. Edda ffe twakulira wagundi waffe omuto naye kati ebyennaku zino abakazi baafa ogenda omukazi ono ayinza okutuulira omwana ali awo batyo wesanga ng'amukoze ekikyamu ng'akyali muto. Kati omwami alindemu omwami asooka alindemu. Tuyanzigi kyakagaga omuliddaga ye omwami asooka alindemu ku noti 75 noti 79 noti noti ne noti 78 6 Palo FM. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa alaikum salam warahmatullahi wabarakatuh. Omulungi we bali kutuweereza. Amina nawe okuwuliriza Sebo. Yamanya Haji Kasirasidi ng'ambeera Kabowa. Ye Haji. Leero Mumbejja yabuliddewa. Mumbejja gy'ali? Ali mu kompyuta paapati. Ye Sebo. Ekyamazima kiri nti omwami kale yandiyinzeemukko. Abaana bano ne babeera nga bavumbyevumbyemuko olw'ensonga. Engeri ekyasaza baagaanye nti abakyala abasinga bakyusa emitima. Omwana waba akuzeekuzeemu wagenda ewamujja wa maama we asobola okwabula nti kino kibagenda okunkola kikyamu. Neyebeereramu tegamba nga mu njogera ekoleki ng'eriwo kati kanteekakwaja tuwuno nze sigadde ndiraagikasi. Sebo. Wa alaikum salam warahmatullah. Nawe okuwuliriza Hajati. Inyabu. Neza ebirima gyaffe abakyala nga gyafa. Olunyiga mu katono omukazi agukira ku mwana leero bange. Naye oli naye maama waabwe. Anti maama waabwe si kibi. Naye buli omu alina ekikula kyenza omukyala omuwano gwe nalaba. Asobola okukuza abaana bamugjawo nga teyeesiseemu bamuyita maama Adiri. Naye enamba ezisinga obungi. Mwana wa nnyabo oyo omwana we aba agenze kulaba bulabba. Tuyanzigi kale zikiriza kutegezeeko Bunamis Islamic Secondary School Kigogwa Matugga management egamba nti enteekateeka y'okubanga bawandiisa abayizi egenda mu maaso era baga nti bagenda kubanga omwana bamusomesa eddiini n'oluzungu ate n'okukwasibwa Quran nakyo kiteekebwako nnyo essira ku Bunamis kale no baga balina enkola ya e-learning nga abayizi basomesebwa abakugu okuva mu Egypt, India, Saudi Arabia, Dubai ne wala nga bayita ku mukutu ogwa internet oba mu nkola ya digital. Kale nno bagamba nti batuuza abaana ebigezo by'eddiini ku ddayi lya Shuba ne Irati ne Thanawi ate nga bayitira ddala bulungi. Kale no balina abasomesa abatendeke abamanyi bulungi bakola UNEB Center nabo bagiina ku O ne L-level basomesa arts and sciences. Essomero lya day na boarding nga bagamba bawala n'abalenzi essira bayitadde nnyo mu kukwasa abaana amasomo ga sciences naddala mu nkola omulimu ogwo tulimu gwa digital anti buli ekyetaagisa omwana okusoma bulungi bakiina. Kale ku Bunamis Islamic Secondary School baga basangibwa mailo 14 ku luguudo Bombo Ekigogwa Matugga ogenda okubanga basingana. Kale no wandike namba y'essimu eno muzadde omwana okubanga omufunira essomero wagenda okubanga atabangula obulungi ku noti 7 noti 2 anamwemu 18 65 noti 7 noti 2 anamwemu 18 65 okumanya ebisinga okuba naffaabo. Gwasemba inyebu. Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Nawe okuwuliriza ndi bulungi. Inyabu.
kakate okwemanya sekube naye abaana babakyali bato balekera bagaza ati mama betaleero bagende bamanyi ku bannaabwe nga bakyali bato ku baganda baabwe ajja kwemanya amabakulu abaana bato waalaikum salaamu warahmatullahi wabarakatuh. okwo kwe kubadde okuteesa mu ettuli omukeeze kubadde kukutusibwako Westline Tents and Shades Company Limited. Bano bakafulumu kukolera tents eziriko mu bika ebyenjawulo gamba nga Ephraim Tents, Pyramid Tents, Hope Tents. Kati oyagala tenti egenda okujjayo ekifaananyi ky'omukolo gwo, jangu ogyefunire. Oyagala y'abantu 25, abantu 5, bantu 10 oba eri emalayo ey'olukumi gye tuyita Mega Tent ku bbeeyi entono ddala. Bano bakolera n'amatundu bali amagumu ddala agabika ku bimotoka. Basangibwa Nakawa nga wakayita ku ttaawo kuba ku 0755 41 18 34 oba ku 0781 12 505. amawulire agasanyusa ku sabbuuni wa White Star Magic gaagano. Endabika ye ekyusiddwa ya mulembe nnyo weewaawo, naye ng'ebirungo byakolebwamu bisigadde kye kimu ekitagenda kukuganya kwerabira enjoza y'engoye zo ebbanga lyonna. Sabbuuni wa White Star Magic wa mirembe eri byoyoza era mukakkamu eri olususulu ng'ate alimu akawoowo kennimu akalungi okuzaama eri engoye zo. Kozesa sabbuuni w'omwesigwa White Star Magic asabikiddwa bujja weewaawo nga takyusiddwa. Omuzadde tukwaniriza ku Sweet Valley Islamic Primary School Ettegeya Bombo ku kyalo Kibajje ng'ovudde Bombo mu tawuni oliva ku nursery okutuuka ku kibiina ekyomusanvu. Tulina day ne boarding era omwana agenda okuva ewaffe ng'asobola okusaaza. Tulina enteekateeka eyambako ku bamulekwa. Tulina staafu 2 eya secular n'ey'eddiini era nga center number zombi weeziri. Ebisale byaffe bisoboka eri buli muzadde. Endabirira y'abaana nnungi ddala. Tuyigiriza abaana ebyobulimi n'obulunzi. Okuwandiisa abaana kugenda mu maaso ku ssomero lyaffe Ettegeya Bombo Kibajje. Tukubire ku note 7 note 8 8 82 oba ku note 786 note emo 65 93. Ku Friday nga 12 December 2025 bammemba ba YPFN tugenda ku kitebe kyaffe Lubaga mu kitusanyuke. YPA gabudde buli kimu kya bwerere, jangu obere namukisa neewangulira ebirabo kuva mu YPA byonna ku Friday nga 12 December 2025 ku kitebe kya YPA Lubaga. Tutandika ku makya paka kawungeezi. Okumanya bisingawo noti 7 noti 3 noti 34 ne noti 7 34 35 tosubwa YPA end of year party nga 12 December 2025. Amawulire agasanyusa okuva mu MTN Momo Festive Season. Downloading era okozese Momo app empya okusasula ebisale bya sola n'amasannyalaze buli lunaku ku bwereere. Sindika ne ssente ku bwereere mu nnaku za weekend. Kozesa amaanyi ga Momo osasule nga bw'osevinga. Enkola n'obukwakulizo bigobererwa. MTN Momo. Zaidi Quran Memorization Center Nursery and Primary School Namagoma na Kitokolo. Semero lisomesa oluzungu n'eddiini okuva ku Nursery okutuuka ku Primary ey'omusanvu mu byenjigiriza erizettungatunga ng'emiwalume ejjajja ne kadde. Lituuza abayizi ebigezo bya Piero ine Piero nga bagunjula omuyizi ku musingi ogw'eddiini nga bamuyigiriza empisa n'ennono ez'Obuyisiraamu entuufu okuva mu buto, anti bulijjo ettooka oliwanirira likyali ku mugogo. Balina tahafidho ey'omulembe nga basomesa omuyizi okuva ku Yasaluna okutuuka ku kukwata Kurani ku mwoyo, so nga batendeka n'abayizi baabwe ensoma za Kurani ez'enjawulo wamu n'ensomesa za Kurani olyoka okakasa enti ddala mbuga ekwagala ekuzimbya ku lwazi. Zaidi Quran Memorization Center Nursery and Primary School ssomero lya Dene Boarding balina omuzikiti gaggadde, emmotoka ezitambuza abayizi n'endya n'ensula y'abaana ennungi ddala. Balina amasannyalaze ne sola ng'ebyobulamu n'ebyokwerinda bisibwako nnyo essira okwewala embeera ey'okwebaka akaboleredde ng'omunafu omulekera obuliri. Zaidi Quran Memorization Center Nursery and Primary School lisangibwa Namagoma na Kitokolo ku luguudo lw'e Masaka ng'okuwandiika abayizi kugenda mu maaso buli lunaku, anti bulijjo omwangu yatta enswa. Bakubire ku 0743 489 886 oba 0782 720 695 ne 0742 090 242. Gano gemuli mbufunze ku Pal FM.
Eggye ly'eggwanga erya Uganda People's Defence Force erya UPDF kyaddaaki kirivuddeyo ne likakasa nga walirina era bwe lyakwata Reverend Father Daus Sekabira ono nga ye Father wansi wa Diocese ey'e Masaka. Father Sekabira ono nga yamyuka Father wa Bumanji Parish mu district y'e Kalangala yabuzibwawo ng'ennaku z'omwezi 3 omwezi ogw'E12 era n'atwalibwa abasirikale mu kifo ekitannategeerekeka. Ono yaggyibwa mu kibiina kye ky'obwannakyewa ekya Universal Charity Education ekisangibwa mu zooni y'e Katwe mu kibuga Masaka. Ono aludde ng'anoonyezebwa era nga ekyo ekitongole ekya poliisi ekyavaayo ne kiwakana okubaako amayitire gekimanyi okubuzibwawo kwa Father Sekabira. Kati okusinziira ku kiwandiiko ekyafulumiziddwa akolanga omwogezi w'eggye ly'eggwanga Colonel Chris Magezi ategeezezza ng'ono bwe baamukwata ng'ateeberezebwa okwenyigirwa mu bikolwa eby'okuseketterera eggwanga era ono ategeezezza ng'ono bwe bajja okumuteeka mu kkooti awera ennembe n'emisango gino. Yes, abalabirizi w'ekkanisa ya Uganda Dr. Samuel Kazimba Mugalu avuddeyo n'asaba abantu okukuuma emirembe mu kiseera kino ekyokulonda nga tusemberera ennaku z'omwezi 15 omwezi ogwa Gatonnya omwaka 2026 eggwanga bwe ligenda okwetaba mu kulonda okwawamu. Bino abyogedde bw'abadde ku mukolo ogw'okutuuza Bishop wa Busoga Professor Dr. Grace Rubaale ku mukolo guno ogubadde ku Christ Cathedral mu bitundu eby'Obugembe. Dr. Kazimba asabye abantu okuba abakkakkamu wamu n'okukuuma emirembe. Ate n'olunaku olwaleero abeesimbyewo okuvuganya ku kifo ky'omukulembeze w'eggwanga bakuwenja obululu mu bitundu by'eggwanga eby'enjawulo era mu nnakibiina kya National Resistance Movement ng'omukulembeze w'eggwanga General Yoweri Kaguta Museveni Buhabura ali mu bitundu eby'Ekakumiro kw'ossa ne Mubende. Robert Kasbante wa National Peasants Party ali Kiryandongo ne Masindi. Robert Kyagulanyi Ssentamu Bobi Wine wa National Unity Platform ali Lubaga South ne Lubaga North. General Gregory Mugisha Muntu wa Alliance for National Transformation ali Buvuma. James Nathan Nandira Mafabi wa Forum for Democratic Change ali Kasese. Mbaraka Mnyagwa Serunga wa Common Minds Party ali Amor ne Noya. Frank Borira owa Revolutionary People's Party ali Kyankwanzi ate ye Joseph Mabirizi owa Conservative Party ali Kanongo. Ye President General w'ekibiina ki Alliance for National Transformation General Gregory Mugisha Muntu avuddeyo n'asuubiza okuteekawo embeera eneeyamba abantu okutandikawo bizinensi basobole okugaggawala. General Mugisha Muntu ategeezezza nga mu kiseera kino abantu bwe batafuna mu bizinensi zaabwe kubanga emisono mingi ddala. Ono ategeezezza nga buli kimu bwe kigenda okugonjoolebwa abantu abakozi bafune emirimu ate era abakola basobola okusasulwa. Bob Nadine bavuddeyo ne basaba wabeerewo ekikolebwa okumalawo obwavu mu maka nga kino kye kinaaviirako n'obutabanguko mu maka okkendeera. Bino byogeddwa omusikoopi w'essaza ly'e Kasana Luweero Vincent DePaul Mukiibi bw'abadde mu musomo gw'abafumbo wakati mu kumalawo obutabanguko obuli mu maka. Ono asabye abafumbo bulijjo okubeera abeerufu eri abaagalwa baabwe nga kino kyakubayamba okubeera mu maka amalungi ate bakolagane nga kino era kyakubayamba okutambuza obulungi famire zaabwe. Egabadde mu bufunze wano ku 107 katonyeze mwenda Pal FM ne kuleera omuntu wa bulijjo mbadde Nansumba Nethiroga kusomera mu bujjuvu galindiire nange ku ssaawa 3.